stress eri mu bannabyabufuzi, stress eri mu bayimbi, stress eri mu basuubuzi e Uganda. Njagala okubuulira nti abantu boogera bino na biri, abantu bakambwe, abantu bali disappointed, stress bali bubi. Era bino munnange bw'owulira ebigenda mu maaso era bw'ogerageranya n'abo be basanzeyo mu stress, wajja okwewuunya nti lwaki abantu tebakimanya nti Museveni stress yonna bannayuganda gye beetisse etandikira ku ye nejja ng'eranda mpola mpola. Kakati mu mboozi yaffe eno nzize kulaba baani abali stressed. Of course twalabye Shiba ng'ayogera bye yayogedde mu broadcast ye gye yatandise, naye ndowooza ebyo bye tugenda okusembyayooko just briefly, yadde twakoze dda ku mboozi ekwatagana ku Shiba, naye tujja kukyongerezaako ko olw'ensonga nti abantu bangi era bazze bakyogerako ensonga ya Shiba. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti stress zikubye abantu e Uganda, stress zikubye abantu e Uganda, ate bwe bemusuubira okuba nti bali bulungi abo aboogera, bw'oba oyagala okubakakasa nti nno bali bubi, muwulire engeri gye balaajanamu, taata Museveni bambi nkwegayiridde, bannange ninze emmotoka, bamanyira kusabiriza. Abo nabo stress yaabwe weetandikira awo. Kakati mubamu ku bannabyabufuzi kwegamba wano stress beekubye, benkakasa nti kati bana banaatera okubeera nga bagwa eddalu, banaatera okugwa eddalu. Yusufu Nsibambi Edi Byamutene oyo njagala okubuulira nti essaawa yonna mujja kuwulira ng'agudde eddalu. In fact waliwo n'akatambi ke nawuliddeko oli ng'amukubira essimu ng'amugamba nti olikomya ddi okwesiriwaza omusajja omukulu, okukakananga naye avuddemu ekigambo olinga n'akasukawo, naye ng'era si kibi nnyo. Bayamugee nti olinga oba amazzi, si kyekibi ennyo ekiri awo. Si kyekibi ennyo, nadde musuubira okukasukawo ekigambo ekirala, ajja genda akola ki? Ayongerako standardizinga byagenda okubeera ng'ayogera ng'akasukawo, era mu mugende empola ebigambo akyabirina kubanga awo teyatandikidde wabi nnyo. Naye ng'abantu beebuuza nti olukomya ddi okwesiriwaza, kati ono mu butuufu yafuuka dda public nuisance olw'ensonga nti kati musajja wattu, ate ne bannaabwe bali be baagenda nabo ewa Museveni nti bateeseza opposition, Baratifu Sebaggala, baani abo bonna stress zibali bubi nnyo, stress zaali zibali bubi nga balowooza nti bwe bagenda ewa Museveni agenda kubawa ssente basobole okubeera nga bakavalinga amabanja oba olyawo. Omusajja munyiivu nnyo Nsibambi nti mwasalawo okunswaza ne munvaamu. Musajja bannange nga naye kwegamba alinga agamba nti kale nange kwegamba bw'otunuulira omuntu eyali badde nga taata bw'atuuka ekiseera kati nga ali ku revenge ng'agikola ku balonzi abatamuyita nti jangu weesimbewo, nga yeesimbawo ate nga teyakikola nti lwakubanga yali abalumirirwa, wabula nga alinga agenza okukola omulimu kubanga tukitegeera teyagenda mu buweereza, yagenda kulya ssente era bwe baamumma okuddayo n'atandikirawo. Kati oyo stress zimuli bubi nnyo, n'abalala bangi abali awo stress bezikubye nga zibali bubi nnyo. Kakati era wano omukyala Anita Among stress zimuli bubi bannanga. Anita Among mumulabiraawo kati yadduse yagenze wa paapa. Mwe muzanyisa stress zikuba. Among yatuuka n'okugamba bannange ng'ayegayirira Muhoozi nze sigenda kwesimbwawo kuwa pulezidenti 23 mugumuze w'enkoma, kubanga bagamba nti alina akakwate ku SFC obuzibu bw'ebuvambu. SFC alinamu akakwate ebikongekonge nga omanyi naawe engeri gyali aggressive, buli kimu akyeyagaliza. Kati ne mu SFC yali yasensera yodda, Muhoozi n'abitegeera. Kakati
akimanyi nti tagenda kudda ku bwa speaker era yadduse genda wa papa amusabire yagenze wa papa amusabire kuno teyagenze na balongooba kakati oyo stress zimuli bubi bannange njagala mukitegere nti zimuli bubi kyokka ne mu nkambi ya NRM stress zibali bubi nnyo okutwaliza awamu nti na bano bawolole bwe wali badde olabanga abawansi n'abayimbi nga mubatwalidde olaba full figure bali mu kweyuzaayuza simanya kisa kya Mukama simanya namyalu entalo ziri okwo muganda wange nalabye Calvin Kayanja agamba nti mu butuufu Kyagulanyi bw'abanga yabateekamu eddogo lye likola era olaba ne ba Calvin Kayanja bavaako mangu nnyo Museveni wabba akalulu stress zibali bubi tulabe wano omusajja Ashbaga Kato yagamba yali ayogera ng'aduulira abali mu NUP abali mu opposition yatuuka ekiseera n'akuba omulanga sina ndi eno Masaka ndi eno akaaba oyo yakaaba dda kabebe bagashumba bennyini abo bazzenga bakaaba nga tuwulira nga beeyuza era namyalu yabagobagoba dda balwanira dda seka stress zibali bubi nnyo waliwo omusajja Andrew Mwenda simanyi oba mulabanga naye stress zimuli bubi Andrew Mwenda oyo olaba byayogera tebikwatagana si oli Andrew Mwenda gwe twali tumanyi stress zibali bubi kubanga banoonya kasente akasente bekagula ye stress yaabwe wetandikira kuba bo bagenda bamanyi bagenda kufuna sente tebamanyi mugaso gwa kubeera bannayuganda yate abamwera si bannayuganda kuba Andrew Mwenda bannayuganda kuba nawulira nikitayi bamuziika Congo oba bwe nawulira oba munkorekitinge mwawo kakati Leonard Mayinja Catherine kusaasira waali essaawa eno yatwakava mu kalulu ka 1221 yagamba bagenda ne balimesa ekivulu kye n'agamba mu buzima tuli mu kuzza abantu mitima ekintu kyannuma nnyo mbu bakyali mu kuzza abantu mitima mbwe abantu mitima kugamba bakimanyi nti nno abantu babakyawa naye babeesibako bwesibi nti bakosa nnyo emitima gy'abantu mbu kati bali mu kugizza emitima gy'abantu can you imagine n'ensonga ate ne bakasani kusa full figure bo bennyini bakubulira kaati nti Museveni bamukuba akalulu n'enkola ki n'enkona n'enywa era waali awo mukambwe mumwegendereze kuba Museveni waakiri yafa n'omuntu ng'akitegere nti mumukyayidde ddala kubanga kyekyo yakimanya ku mulembe gwa Besigye kati ate yakitegeerera ddala nti ayokedde obutaweza na kakadde k'abantu bamulonda mukambwe ddala era mumwegendereze kakati abayimbi eno wansi bali bubi goyinza okulaba Alien Skin ng'asattulula Fangon ng'akola atya ennaku zino nalabye yatandise n'okukola vidiyo za AI ng'alaga nti ali mu baana b'amasomero bamusanyukira nnyo yatandise okuzikola kwegamba asigale nga alaga nti kwali naye yaseerera dda kati waali Alien Skin n'okujja okwogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu alabira ddala nga naye aswadde ebya ddala era neewuunya nnyo lwaki bamuwa platform juzi namulaba ayogera ne Lumbuye ku live abo tebabawa platform kakati Bebe Cool yasooka okuloza ku stress era naye waali awo akalulu kamwokya kubanga Balaam yasooka n'abayisaamu eggaali awo era ba Brian White we bagenda era kati ye Brian White already basipapa abo bonna baba phasing out kakati Bebe Cool abanga akomawo bamuwa akasente naye kati alina okukola taamu egenda naye tali sure nti oba aliddamu funa akasente bwe kato agezaako okumatiza Alien Skin mbu amuteeke mu contract mbu Alien Skin yagaana kati n'amatiza Gravity nsimanyi abanja milioni 4 owuliriza milioni ziri mu 4 z'abanja kati nabo bali mu kweyisaamu awo gaali saidi ya Kenzo bagamba ali so money minded era bagamba nti y'omu ku abo mu biseera biri we yakolera Kanivo tukiraba nti Nyamutoolo bagamba yamuteeramu akasente kati Nyamutoolo naye tomusuubira kuba nti yali atudde butuuzi nti yali alinze Kenzo ebbanga lina kitegeeza nti of course waliyo ababede kati bagamba naye si birungi nnyo sayidize eyo naye kati bwe tudda eyo nga tuvuddeyo kuba saagala biyingiramu ebyo ebyobufumbo bwabwe naye bwe tudde eno ku sayidi y'abayimbi banne Federation eyo muganda wange akaliru kamuli bubi nnyo baziza bafana bamuli bubi kugambye bamuli bubi nnyo refulu figa ne nani nono omusajja w'obuviiri ani ono
bamuyita gundi Lily Puzzle nga beeyuza bubi nnyo beerangidde bwe bagenda nga banama ba TikTok ewa Natasha Museveni Lily Puzzle engeri gye yabaswazaamu engeri ne Lily Puzzle n'agamba nti full figure mbu yayagala okwesala OSFC mugayagala OSFC amwebereke wannange naye nze omuntu andabikira okuba nti alabika tasaagira mu nsonga ezo alabika namyalo yetazisaagiramu era nsuubira okubanga abaana abangungu balabika bwe mulaba oyo alabika abaana abangungu balabika bejavaana bwalabika ali desperate naye akimanyi oba nti obalinga aliko ekiseera noba kiki bwe bityo kuva nga amala googera naye kale okay kasabanyumirwa kakati nga tuvuddeeyo tuli ku stress twalaba Shiba nga akola broadcast gye twayogeddeko edda naye kwegamba abantu bangi boogedde ebintu ebiwerako of course nga boogera yabba omusajja wa munno wakola otya okay nze saalikirabye nnyo nga oba nsonga eri awo saalikirabye nnyo nga nsonga eri awo kubanga tewaliwo tteeka ligamba nti omusajja kati nganze omusiraamu nti omusajja alina kuwasa mukazi omu kubanga Shiba ye yazaala mu musajja omu newankubadde mu nzaala gye yamuzaalamu mu ddiini tekiba tekikkirizibwa buba bwenzi mu ddiini kati aba yayingirira obufumbo bw'oli oli bwe buba nga obufumbo butukuvu naye buba nga si butukuvu naye tubateekera bonna mu sayidi y'emu bonna benzi kati ku sayidi ey'eddiini kakati ekyo ne kibeera awo naye kwegamba babadde boogera ku mbeera ya Spice Diana ne Shiba nga bagamba nti Shiba bye yayogedde Spice Diana biriko akakwate nti kubanga bombi bayagala abasajja mu famire y'emu ono yayagala Jaffa oli n'ayagala Smaya Salabedi anko wa Jaffa naye mbu Spice Diana gwe basooka okutemayo mbu kakati mu kumutemayo mbu n'agenda ng'ayo kirabika n'ayogerera Shiba ebintu Shiba bye yategeerako nti nno tewali muntu mulala yali abimanyi okuleka Spice Diana kati ekyo sikirinaako bukakafu nti oba yayogera oba teyayogera wakuba nti bw'osanga ebintu bye boogedde nga tosuubira kuba nti nno omuntu abimanyi nti nga gw'omanyi y'oli era definitely yaba abyogedde kati tetujjaga nti Shiba mukyamu oba Spice Diana yayogera wayinza okuba waliwo omuntu wala amanyi Shiba eyayogerera Shiba kakati ekyo ne kibeera awo naye twogera ku stress Shiba mu mbeera ng'ali stress kati ate kiyindeetera okuzayo akatambi Spice Diana ng'awamba emizindaalo awamba zi laptop kitegeeza nti byonna byonna biri out of stress kitegeeza balina stress y'ebya ssente nti n'abasajja bano ono Salabedi ne Jaffa bateekwa okuba nga nabo bafere ye nga bafere bateekwa okuba nga bafere Shiba bwe baba tebaamufera ssente kubanga ekyo kyo twakyogeddeko engeri gye yabadde ayogera mbuleka baamufera ssente naye Spice Diana ateekwa okuba nga naye mu kumulaba akaseera ako ng'ali mu kwenyoyinga emmotoka ez'ebbeeyi ezo zaavuga kitegeeza zaali ziva wa anko wa Jaffa kati bw'amala okumutemayo kwe kumulaba nga naye akwata ku bisenge kubanga already twali tukimanyi bulungi ennyo nti manager Roger naye yayinawo kwenkolagana ne Spice Diana mbu kakati era nga kiri evident kuba ye kubakuwa n'ettatu ya Spice Diana wano ekintu kye nalaba nga eyo intimacy banali ninda akabonero konna ako kwe nalaba nga ani manager Roger yeekubyeko wano ttatu ya Spice Diana erinnya nga ndiraba ne ngamba okay kakati ekyo ne kibeera awo naye ate ndowooza n'akizuula nti ate waliwo abagagga abalaba Spice Diana nga emmotoka gye yali avuga Land Cruiser enjeru nga ne Jeff gundi agibeeramu ani manager Roger agibeeramu atera okugibeeramu kitegeeza nga yakkiriza kati bazo baba kyamutemera sayidi eno ku lulwe naye ng'akimanyi n'ono eri sayidi endala bamukola kibamuwawula
naye ndowooza nga yaguma ndowooza paka webaatuka ekiseera ne bakola ki abala tebikyakola makulu ndowooza ono omuwala n'ayagala akite kati ate lengera mu kukitta manyi kati abasajja abo balina obuzibu bali mu entertainment kubanga ono jafa ng'ategeka mbu ebivulu eyo simumanyi nnyo nze naye nga byempulira kakati ndowooza Shiba nga bagenda okuyimba eyo biki bwe bityo ndowooza bakwataganira eyo kati nabano nabo jafa kitegeeza nga bali mu layini yemu eyo tegeka ebivulu kutwala bayimbi bweru bepipapo bafuna ssente zaabwe kati kitegeeza nga Spice Diana mu kubeera n'oli ng'alaba nga yatuuka amanyi ono asinga Roger ssente ate ali international asobola okuntwala n'ennyimba naye nkola nti asobola okummanaginga kumbe oli ye muki ye ebibyo biri sizono okitegeera atuuka ekiseera ng'alaba agenda teekamu nnyo bw'atyo ndowooza n'akola ki n'akita kati mu kukita awo nze bwe ndowooleza nti kwe kulaba Spice Diana nga mukambwe ennyo ku shows mumpe zange laptop ngitwala awo ebiva okitegeera kakati awo stress weziri tuli ku nsonga ya stress nti oba yayagala agenda ayogerere munne kuba ekyo nakyo sikirulinga out mu ngeri ya ffena tubifiirwe stress ne zibakubiraawo kati ne babeeraawo nga bali mu zi stress ekyokugamba nti nno waliwo yadde agamba nti nno omusajja ye mutegesi wa bivulu simanya mbu ayinza okuba yasabayoko ku Shiba ssente milioni 10 ategeke ekivvulu kati ebyo biba bikwatagana gwani yagaa nti omukazi yalina okuwa ssente kati ate omukazi ssente ze zaakola gwe alinga promoter amutwala kati ate gwe oyagala kutwala ze kati bw'olemererwa mugenda kukola endagaano kati waba teyazimuwa nze mpagira Shiba obutazimuwa siwagira Shiba mu bintu byakola kubanga baga nti ali short tempered mbu kyovula ba Jeff Chiwa yalinga akola nnyo nga afuba nnyo butamukiriza kukola gundi interviews olw'ensonga nti avaavaako okitegeera kwegamba mu mbeera ye teyeewulira nti ayinza okufugwa mbu era omuntu yekka yali amusoboddeko Jeff Chiwa ba Jeff Chiwa nga mpulira bagamba ba producer mikwano gyange sibeerangako Shiba wa recordingira naye abamu ku producer ba mirundi ng'esatu naye nga baali bamuproducinzeeko baga Jeff Chiwa mukambwe abeera mukambwe nga mukambwe nnyo lwakuba Shiba naye nga ali hard working kikyali kibagatta Shiba yali hard working nnyo ng'ayinza okulikodinga mu studio nga 3 olunaku oba 4 naye ng'ate n'ennyimba ze balikodinze Jeff Chiwa n'azigaana ne batazikola naye n'addamu ne balikodi nga baagula ennyimba nnyingi naye nnyingi nnyo ze bataateeka ku katale ate nga yavoyisinga bingi nnyo Shiba kati yali mukyala mukozi alemerako kikyali kibagatta kati Jeff Chiwa ate nga ye mukambwe tazannyirwako kati Shiba nga yeetaaga muntu bw'atyo okitegeera nga yeetaaga muntu mukambwe bw'atyo kati mbono yamukontrolinga nga obutakola ki obutakola interviews kubanga mbu mukambwe n'antagambwako kati bw'agwa ku bantu nasemba okumanya nga kubanga nzijukira waliwo mukwano gwange saagala kumwogerako nnyo bamuyita wa Mudiru Media Dirisa binasemba okulaba nga managinga Shiba naye ng'ate era yamumanaginga kugamba Dirisa yalinga atambula naye ku lwa Jeff Chiwa ndowooza Shiba bwe yawukana ne Chiwa n'asigaza Dirisa yamanaginga ng'aziiza aziyonda kati sisuubira nti Dirisa mu mbeera ye y'obwetoowaze sisuubira nti asobola kuba Dirisa ye mubazi wa ssente ne bw'oba oyogera naye olaba omuvubuka kwegamba omugagga ategeera ebya ssente naye ate ayinza okuba si ye muntu alemerako nti mukambwe nga Jeff Chiwa ba Jeff Chiwa ye alina managing skills ze endala nnyo managerial skills endala kakati munnange embeera bwetyo neerabika nga abantu baffe stress zigenda kubatta mu byobufuzi naye nga bw'otunuulira stress zino zonna bw'ojja ozibala ezisinga obungi zonna stress ezo zirina akakwate ku Museveni goyinza okujja ng'oziruka mpola n'oluka era ogenda okulaba ng'omaliriza
ansa wano wansi eri Museveni kubanga abo bonna babbalamu bwe baba nga bakolagana ne Museveni ate nga Balamu tumumanyi nga Ssaabavulu wano e Uganda kitegeeza alina akakwate kanene nnyo mu kukonvinsinga abayimbi okubeera nga bakyayibwa abantu okubayingiza mu bintu ebibakyayisa abantu ate abantu bebakukyawa Balamu ye jjukira nti alina connection ku bapromota bonna wano mu Uganda n'abali wabweru kati ate abayimbi abamanyi nnyo kakati ebintu ebyo bw'otunuulira matiza ya Kenzo gye baamubatizaamu okubeera nga ajja ayogerera Bobi Wine amafuukuule byonna byalimu Balamu paka oyinza okugamba nti lambululamukko tulabe byonna byalimu Balamu kakati bw'olaba emitawaana egiri awo mu federation kwerangira kukola ki era byonna biraba bituuse n'okuba nga biri baamu amawanga temulwamwe muli bano mwajja mukola bwe muti abaana beegambye ebigambo muganda wange si byangu naye nga kale ensonga za Shiba ne Spice Diana nyinza okugamba teziri directly connected ku Museveni naye bwe kiba nti waliwo omuntu anoonye ssente nga Shiba gwazinoonyako azikola wano Kampala gy'abeera okitegeera nga ategeera obulumi bwazo kati oli bw'ava eri olw'okuba amukwanye n'ajja e Uganda ayagala okuzimuggyako omukazi n'atabuka sikuwa ssente zange kitegeeza amanyi ssente za Museveni ngenda kuddamu ddyo zifuna mpaza ensonga gye yayogeddeko gye nalabye ey'okuba nti abasajja kugamba yabadde ayogera ng'alaga nti alabika gy'ayise si wangu kubanga obweddaga bajja kukukozesa ng'oyagala kino ow'enviira ow'enjala ajja kukukozesa owaki kubanga lumu yayogerako ko Shiba emabegako eyo yadde nga si ku mukutu oba ku social media alinaku gwe yagamba nti ye n'okufuna ssente oba katugeze okubaako kyayagala oba airtime alina kukubira muntu ssimu nga bolanga nti nkubire manager essimu ng'ayagala airtime nga talinaawo ssente ye nga ye cash ku ye paper money nti abeeko kye yeekolera kiba kitegeeza nti ebintu ebimu bye yali badde yeetaaga oba olumu nga ooli awo waliwo abalina okumuyita kubanga eyo experience ye abadde abitunnyonnyola awo kati awo n'alabyewokko nteekawo busita bungi ne nga kino kikyategeeza kakati tudda ku bya copyright era ensonga za Shiba ebimu ku bimuleetera stress y'ensonga ya copyright ensonga ya copyright Museveni kuteekako omukono kiba kitegeeza nti ku sayidi eya copyright Shiba ne TNS nti awo waliwo ebizibu bingi awo era ebyo biba linked ku Museveni butereevu stress ya Shiba awo tuba tugireeta butereevu kwani ku Museveni okitegeera muganda wange kale kwegamba stress ngenzo kukizuula nga stress zigenda kutta abantu kyo kyekituufu stress zigenda kutta abantu naye amagezi ge naali badde mbawa era nsuubira okuba ndowooza Shiba alabika ndowooza ekintu ekyo yayinza okukinnyonnyola obulungi yakitegedde kubanga mu njogera ye nabadde ndabamu okukkakkana dda ku gurawundi kakkana kkiriza ekyo Mukama kyakuwadde tolulunkana yabadde agamba Spice Diana kkiriza ebyange tebisobola kubeera bibyo n'ebyo tebisobola kubeera byange kati ndowooza bw'atyo ndowooza atanze okubeera nga akitegeera amagezi ge naali badde mbawadde mukkakkane muleke kweyingiza mu byabufuzi nga mukola comments ezinyiiza abantu abantu be bannammwe be babawa ssente togezaako kubanyiiza kuba gwe oli entertainer kati oddawo okunyiiza abantu n'otandika okukola otya n'otandika okujja nga ate okaaba nga baganya okujja mu bivulu byo kubanga tolina kyogenda kufunamu abasajja bagenda kukulimbalimba bakwogeza ebigambo gamba Museveni jju goluba okuyisa kigambo Museveni jju wali badde ng'ayogedde ekyolowooza wali badde ng'ayogera ki katugeze oli mu church
ng'oli mu kya kino gaa sitaani ejju kubanga aliko ebikemo biyitirivu nnyo 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 kugamba ebimutambulirako ye kennyini Museveni akimanyi nti amawulire kyobola nga bagenza kunyoteeka amawulire ndi Kyagulanyi akolera Museveni, Kyagulanyi asisinkanye Museveni kubanga bakimanyi nti ekyo kyekiseera nekyakasembayo kyekyakasingayo wano mu Uganda ogamba nti wa opposition akolagana ne Museveni baba bagenda mukyayirawo abantu naye kennyini akimanyi era yatuuka n'okugamba nti mugenda tuka mu mpita ekisiraani yabyogera Museveni kwegamba kyengezako okugamba saagala kulabira Museveni mu kiti ekyo nti oba sitaani oba kisiraani si kyentegeeza wabula naye kennyini akimanyi nti okugamba nti oba ekifaananyi kifu era kyobola nga afaayo nnyo okulaba nga bw'asisinkana omuntu yenna ku opposition nga beekuba ebifaananyi naye era kyobola olaba nga bafuba nnyo okulaba nga baddira ovulu bayite omusajja oli ayambadde ovulu byekubye ekifaananyi ne Museveni kubanga ayagala okumalamu ekitiibwa kya ovulu ya Nuupu amaanyi okitegeera okukiteekako ebyekitujju okujambala olina okuba mu tujju kikyambalo ky'amagye biki